It's another day. Njagala kwebaza Katonda kubanga nze nawe tukyali balamu. Bw'osirika n'otandika okulowooza critically and you count your blessings, you will realize that much as waliwo ebintu bingi byetanaba kukwatako mu ngalo zo bw'otyo obyayanira, ne wakyaliwo ebirala bingi bikuli ku kido, bingi Katonda abikukoledde, bingi bya mugaso, bingi bikuleetera okusanyuka, naye olumu focus yaffe ebeera ku biri bye tutanabafuna ne twerabira bye tulina wano okumpi. Kati ne bw'ofuna biri by'obadde oyayanira okutuukako era bw'obifuna bifaanagana ne bino n'osigala ng'okyayinga ku biri ebitali mu maaso, ebikyali mu maaso, so you die nga toli musanyufu, ng'olowooza nti essanyu ebirireeta biri mu maaso naye ng'ebikusanyusa obirekawo wano. So count your blessings, it's just food for thought. Love story ya leero egenda kubeera n'obutundu busatu. I want you to imagine oli mu nnyumba, tosuubira guy baawo, tosuubira baawo kubanga tolina move yonna gy'osuubira, naye oli mu nnyumba ne guy omulala, bakubira essimu bakugamba gyawunye, nalumaga halo gyawunye. Bw'oba oli mu nnyumba fuluma kubanga baawo yabitegedde ate ali mu kujja na poliisi. Tugenda katandika mu butongole tukanyumirwe, nenjala kusooka kukulabulirawo. Please let's not judge. People come here to share their love stories ng'olwedde babiyitamu. Abasinga batono baba bakyali mu kusogolinga nabyo, naye abasinga baba babiyitamu, n'alowooza n'agamba nti life experience yange, my love story can be a big lesson to someone out there. So naamira pini with all the BD stamina, najja n'agamba I'm here to share my story. So please, waliwo ogenda okusanga mu love story eno, naye ow'omumwa ogw'oluwewere n'apapa ennyo atasooka kufumiitiriza, ajja kwanguwa okutema omugambo, naye nga ku nkomerero ya byonna ono si bye tunoonya. Please, we are here to learn. Omugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omubuya or the opposite of mugezi, what is it? Oyo yayigira ku nsobi ze. Kakati nsaba busabi n'obuwombefu bw'ekitalo, tuwulize story tugiyigireko. Let us not judge. Of course, Sozimo mukulu Sozimo wasibye otya ssebo, kasuubire oli bulungi, obulamu bugamba ki? Tusiima nnyo nno munnange empeerezaayo, tusiima nnyo byonna, webale nnyo webali eddala. Nintwala n'akakisa kano okwebaza bawuliriza bannange abatuwa ebiboozibozi, abatuwa love stories, bambi mwebale nnyo bamikwano. Tuyigira mu bingi nnyo. Nange izini love story yange ya leero, nali ngenda najjukuwa luli, waliwo gayigo eyatwa love story wano gwe bakwata ne muko omusajja oyo gwe baggalira mu fridge, omukyala gwe basalako abalongo. Bwe nali ngenda ojjukuweera naye nesooka neyityamu manyi mu komenti abajaji nga baba bangi abongera kino, naye nasazeewo neŋŋamba nedda, oba kujajinga oba ki, kubanga ffenna tuyigira ku nsobi z'abannaffe. Neŋŋamba akansalewo love story yange genda kuba ekwata ku bakyala, abaami n'abazadde. Kubanga osobola okuba ng'oli mukyala oba kaŋŋambe ng'oli muwala nga tonnafuna mwana, osobola okuba ng'oli muzadde nga wabuuka stage y'abawala, osobola okuba ng'oli muvubuka oba ng'oli musajja. So egenda tuzingira wamu. Nze n'omukulu Sozimo nagenda okutegeera nga ndi wa jjajja azaala taata. Naliyo nze ne brother bange babiri nga gye baatuleka mama ne taata, kuba nze nkuze ne mami wange ne dadi wange, era nebaza Mukama bonna bakyaliwo. Ekyo kinsizaako engalo mu maaso. Kati munnange twabeera eyo ne tukulirayo, naye twakulira mu mbeera enzibu Sozimo. Ewaka twaliwo abazzukulu bangi, twali bangi obutakulimba, naye nga ffe baana essaawa y'okulya bw'etuuka ffe be batuma ku luzzi
tugenda okudda ng'enva ezaffe baziyiyeemu amazzi, ffe bebaza okusasa wa 11 okugenda okulima nga bumanyi gye twakulira eyo Masaka nga wali abasezi babazukusa 11 muwulira empewo ekunta ebitooke biyuwuuma twali baana bato naye nga tetulina kyakkola obanga menti baali batusosola tetwamanya nsonga lwaki baali batusosola kubanga kitaffe teyali mwavu kitaffe yalina ssente kitaffe yaweerezanga ssente ng'agula buli kimu engoye esotikesi ne bazituweereza ez'okwambala naye ng'ekyewuunyisa waliwo basenga baffe nga womanya ebyedda basenga nga bafumbirwa baliwa bakitaabwe bannyaabwe bwe bityo nga tebafumbirwa wala naye ng'engoye zaffe bazikwata basenga ne baziwa abaana baabwe naye nga ffe mama waffe baweereza nga tetwambala yadde olugoye mu kulusozi mu twakuliramu eyo embeera ey'okusosolebwa tetubeerawo kuba nze nzijukira nali mpezezza emyaka 9 mu kulusozi mu ng'envunza zaatuluma envunza nga zaatuluma bali nga tulabika bubi kuba twatuuka ku poyinti nga kumpi tulinga abagenda okufa kati naye twalina brother waffe omukulu ddala ye yali ategeera naye baali baamutwalako kewa mama waffe omuto mama waffe oyo omuto kankugereze nti kulinga nti twali tubeeranga nateete nga mama waffe oyo omuto alinga kyengera kati embeera bwe yasukka okusoma tetusoma oluusi mugenda ku ssomero oluusi temugenda bwe muba mugenze mube bakeeze okulima mugenda okuva ku lulimbi ng'obudde bugenze kani imagine omwana omuto ne bakukeeza okulima ssaawa 11 n'ova ku lulimbi ssaawa 2 olina okugenda ku ssomero so eyo embeera gye twawangaaliramu paka brother waffe yali mukulu waffe nga ye ategeera okusinga ku ffe n'agamba tudduke tubule tugende kuba nze nali muto nga sinza ategeere nnyo ekinene nnyo nali myaka 8-9 bwe mbaseerayidde munnange brother waffe ng'atukulemberamu nga tudduka kati naye mu kudduka yali amanyiye gye tugenda naye nga tamanyiyo omulungi wabula yagendanga akuba bufaananyi nga womanyi omwana omuto twayita wano batuyisa wano twayita wali bwe bityo kati tuba tutambula mu kutambula okwo twayita ku mukyala mu kuyita ku mukyala n'atugamba mmwe baana mmwe musooke mujje wano si emmwe baana baba bagundi oweegundi kuffe yeffe mu kulusozi mu nga tulabika bubi omukyala oyo yasooka kukaaba yali maama waffe omuto yasooka tulika n'akaaba agamba ate mulagawa mbeekanze na bwekanzi kuba madde sibasuubira mulagawa netula netumunyumiza olugendo we lubadde batutulugunya mu kulusozi mo nga tuyina envunza ng'ebigere byonna nga kumpi biringa omwana envunza nga wezikuluma ebigere ne bibyabyatala nga bwe tuli munange ne tumunyumiza ebiseera yali asiika paani n'atuwa ebyokulya n'atugamba kale temweraliikirira kati waliwo mama waffe omulala naye ng'alina gye yafumbirwa naye mama waffe oyo bawe yali avuga takisi n'agamba temweraliikirira bwe muba mwagala kudda wa mama wammwe tugenda batika tukole ki tubatwale ng'atugamba temweraliikirira ng'atuwa ebyokulya ng'atubudabuda ngamba tugenda kukubira mama wammwe ajja abanone ebiseera by'essimu tezaaliwo nnyo naye olutuli ewa mama waffe oyo omuto tudduse ewa jjajja kati ewa jjajja twali Masaka ng'ate bazadde baffe bali Mityana kati mama ng'atubudabuda ng'agamba tugenda batwale wa mama olwo waliyo mama waffe omulala bbawe yali avuga takisi okuva e Masaka eyo mpaka Kampala nga batutwala nga tugenda ewa mama oyo omulala namba 2 naye muto bawe yali avuga takisi munnange nga bakwata brother waffe omukulu first born wa mama ne taata nga bamutika ku takisi nga bamusuula e Kampala okuva e Masaka mpaka Kampala mu paaka ebiseera by'essimu tezaaliwo nnyo bwe baatuuka e Kampala nga bamugamba bw'otuuka e Kampala era nga bamulinyisiza Emityana nti bw'otuuka Emityana viramu ku stage bweti brother waffe ng'agenda mpaka waka
mukulu Sozimo mama waffe bwe yalaba brother waffe yatulika n'akaaba nga si ye mwana gwe yali asuubira. Mukulu Sozimo nga tulabika bubi, jjajja waffe yatucunya, jjajja waffe omukazi yatucunya kuba jjajja omusajja teyabeerangawo, yalina abakazi bangi ate nga omanya yalina ente ng'agendayo mu faamu ze n'amalayo wiiki bw'atyo ng'atambula tabeera wannyo ate yali musajja wa bizinesi. Jjajja waffe omukyala yatutumya nnyo, yatusosola nnyo n'atuyisa mu mbeera enzibu ate nga sigamba nti taata waffe yali taweereza buyambi, taata waffe yalina ku ssente ng'aweereza obuyambi. Munnange brother waffe wamala otuuka ewa maama, maama yalaba brother waffe ng'ava ku booda mbw amaziga ne gamuyitamu nabwatuka n'akaaba kuba embeera gye twalimu twali tutuuse ku pointi nga mutuufu tugenda kufa. So bwe tutyo sitoola empanvu nengenda gitema nti mu lufunda bw'obudde brother waffe n'anyumiza maama ebyabaddewo biki embeera gye twali tuyitamu. Maama n'alinnya n'ajja e Masaka okupiikinga ffe abasigaddeyo. Bwe yajja n'agenda ewa jjajja mukyala n'afukamira n'amugamba maama neeyazizza byonna bye mukoledde, naye embeera gye muyisizzaamu abaana bange ku njagala gye mbaagadde tubale tufuba okulaba nga tubaweereza buli kimu, naye bwe muba nga mulaze nti abaana bange batuuse ne ku poyinti edduka ewaka kuntulugunya mbadde mbatulugunyaamu, neeyanzizza nnyo neeyanziige kuba mama waffe yatuweerezanga keesi z'engoye naye nga tebatuwa yadde olugoye ng'abaana babasenga baffe batata baffe abato nga be bazambala. So maama n'ayeeyanza jjajja mu bulumi obungi kuba teyagala kuyombana nazaala we. Bwetyo ne tukwata ekkubo ne tuva e Masaka ne tudda e Mityana. Awo nembeera mu bulamu bwa mami ne ddadi tukoze ntandise awo okusoma, tusomye naye sigamba nti okusoma kuno nti oba omwana kuba nze okusoma kwange mukulu Sozimo saasoma sijja kulimba wabula okusoma kwenjogerako kwe kuno okubajjukiramu nagenda okuva eri e Masaka nga nkuze kati mukula ate erengera tata bwakola ensobi n'atuteeka mu masomero ga private ga gavumenti. Bwe twabeera amasomero ga gavumenti ne tusoma ate ne tubeera nga tuzunza mu masomero tetwamanya lwaki kubanga ffe tata waffe bwe twagendera okuva e Masaka yalina emmotoka nga ssente weeziri ne tetumanyi lwaki twasomera mu ago amasomero, kyesijja kulimba kuba yalinamu omuze gw'abakyala nga mwagazi w'abakazi mulungi. So ne tusoma bwe tutyo kuba ffe tugenda otegeera tata waffe nga ayina emmotoka nga ssente waka weeziri kubanga ffe ku famire ezimu ezaali zeegombebwa ku kyalo kyenyinza okugamba ffe nga ne bw'oba ovudde oba wano tuka ku stage n'ogamba ngenda wa mwami gundi nga teri atamanyi waffe nga famire yaffe ya kitiibwa abantu bagiwa ekitiibwa naye simanyi lwaki taata waffe ku kigambo ky'okuweerera abaana teyafaayo nnyo, teyalina mulowooza mutima guweerera abaana bwentyo wemba ngamba naye ng'obusobozi yali abuyina. So ne tubeera mu embeera tuzunze mu masomero bwe tutyo kati mba ntuuka awo mu P6 sijjukiramu banzija eri mu P6 ne banziza mu P4 kati nsomye etuuse P6 P5 P6 P7 sinagitula nagitoola gaye yali ankwana n'anyinyiitiza nga bumanyi abaana balenzi n'ateerayo ddala omwoyo ng'ate ebiseera ebyo taata waffe yali tatufaako nnyo nga bwe kugambye nti yalina ndowooza mutima guweerera abaana omusaba ekitabo n'ayomba omusaba peeni n'ayomba nga omanyi embeera bwetyo. So nga omanyi omwana omuwala bw'obeerako n'obuntuntu bwe weegomba obutonotono ng'oba olaba ne ku ssomero ekyali kututteyo tokiraba, toyina bitabo toyina peeni kati eggaayo oyo n'anyinyiitira ddala okunkwana naye eggaayo oyo yajjanga ewaka kangamba oba yali family friend nga ne waka bamumanyi
kuba yali yajja ku kyalo nga yajja kuzimba. Ku kyalo kyaffe kuliko essomero ddene, kati baali bajja kuzimba. Naye mama waffe mukazi ayaniriza abagenyi, ayaniriza buli omu, mukyala wa kisa. Era ku kyalo kyaffe kuliko zifaamu, kuliko sayiti, naye abantu abajja ku kyalo kyaffe kaŋŋambe mu famire yaffe ku kyalo ekiramba kinyinza okugamba mama waffe ye mukazi asinga okwanguyira abantu. So weekityo bwe kyali n'eggayi oyo nabeera nga ajja ewaka ne tufuuka ba mukwano. Nankwanira nno ddala, jjukiramu yali yankwana kuva mabega, naye mbadde nkubulira engeri gye yajjamu ku kyalo, teyaliwo okwo. Ati munnange ankwanya anyiitiriza naawe ebyaddala ebya siriyasi. Lwali olwo ne tubeera ffenna. Mu kubeera ffenna nga si lubuto, nga lubuto ebyaddala nno munnange. Naye nga kyenirabidde okunyumiza nga bumanyi by'abaana bawala, gayo yali tabeera wala kati ng'olw'Essande ng'olw'Olwemba sigenze ku ssomero olw'Omukaaga. Ngakeera nnyo ku makya ne ŋŋamba maama ngenze kutyaba nku. Kumbe nagendanga wa Gaayo olw'Essande ng'olw'Omukaaga, maama ngenda ngisire sigenda saba ngenze kutyaba nku. Kumbe nagenda wa Gaayo, ate nagendayo emirundi emeka nga sikwe okufuna olubuto. Nafuna olubuto taata waffe yali mukambwe, yali agenda kusiba Gaayi. Kati Gaayi nabaako n'omuntu omukulu ow'oku kyalo, yali mukulu saizi za taata kuba baali basobolanga bonna nga muntu nga bumanyi bakulu n'abakulu ku kitundu. Nayogera ne muzeeyi ne bamukakanya ne bamugamba tomusiba, waba asazeewo ng'omuwala amwagala amutwale amuwase. Munnange bwe ntyo nga nnyingira obufumbo. Bwe nayingira obufumbo nga ngenda nga mbeera ne Gaayi ewa Gaayi namalayo emyezi 4. Gaayi n'agula ebintu tebyali bingi, n'aŋŋamba tugenda wammwe kukyala, tugenda ewaka ne tukyala. Naye kye sikubulidde emabega nti wano we nafuna olubuto taata yayita Gaayi nange nampita n'abakulu b'oku kyalo kwaliko ne chairman. N'agamba Gaayi nti muwala wange mukuwadde bulungi, mugende mukole, bwe munaaba mukoze ne mufuna mujja kudda. Nga waliwo abakulu b'oku kyalo, waliwo ba chairman, ne tugenda. Bwentyo ne nnyingira obufumbo. Kati namalayo emyezi 4. Bwe namalayo emyezi 4 Gaayi n'afunawo ssente n'aŋŋamba njagala tugende waka tukyale tulabe kuba ewaka zikira yalina Easter. Ne tutegeka ne tugenda ewaka ne tutwalayo ku bintu ne tuddayo ng'abagenzi okukyala. Ne tuvaayo wayitawo emyezi nga gijjo nenzaala. Naye mu ku lusozi mmo awo we natandikira okulaba ennaku y'obufumbo, ennaku gye bayita ey'obufumbo ku myaka emito, kuba nali mwana muto, kye bayita omwana omuto kuba nze ne P7 saagituula, kaŋŋambe nti nakoma mu P6 susuma. So ne nnyingira obufumbo bwentyo. Awo we natandika okulabira kye bayita obufumbo, amaziga aga buli lunaku, okukaaba, okunyiiziira, okuwoloma. Awo we natandikira okulaba ennaku gye bayita ennaku. Mr. Sozi maze okuzaala omwana wange. Bwe mala okuzaala omwana wange, Gaayi oyo yali yampasiza, tewaali wala nnyo n'ewaka. Bwe mala okuzaala omwana wange twasenguka ne tugenda walako n'ewaka, naye ng'olinnyawo booda 4,300 kunnyo okutuuka ewaka. Ne tubeera eyo mu lusozi mu obufumbo bw'ekivubuka ng'ate bwakyavu. Gaayi yalina mukwano gwe amuwadde awo we tuba tulimira, tulimye tutemye ebikata bya lumonde, tutamye lumonde n'otema lumonde n'omwana ku mugongo. Embeera y'ekyalo ey'edda nga gye ndimu, omwana omuto. Naye saabifangako nnyo kubanga naye Gaayi ono yali mukubi, Gaayi nga muyombi nga mukubi. Kati gatta embeera y'obwavu, omusajja gw'oli naye mukubi, ono muvubuka oli nga mukubi. Oba yali kabuvubuka oba ki simanyi. Gaayi nga nsonga ntono nnyo bweti nga yakubye dda.
Mukulu Lusozi Moses simanyi mirundi gye nanoba mu bbanga lye nambala mu bufumbo obwo, sigimanyi kubanga nanoba omwana wange nga bwe musuula bwe mumulekera bw'ajja waka bwe yeetonda bwe nzirayo, bw'ajja waka bwe yeetonda bwe nzirayo, bw'ajja waka bwe yeetonda. Naye Mukulu Lusozi oli omusajja nga mugonvu mu maaso g'abantu, oli omusajja nga muwombeefu, nze ng'abantu b'ebweru baŋŋamba naye ggwe koolye mamaaza n'oleka Gaayi oyo oliba osudde. Naye Mukulu Lusozi nga nze asula ne Gaayi nga nze amumanyi. Ate lwakuba abaana abawala ebintu ebimu tetubiraba, naye nze najjukira mami wange yaŋŋambako ng'akitegedde nti oyo Gaayi tweyagala. Yampita n'aŋŋamba toyagala mulenzi oyo. Lwakuba nti era kye kino kye ŋŋambye nti love story yange erudde egenda n'eri abazadde. Omuzadde kuba omanyi oyina omwana tokambuwalira mwana, omwana muyite, omwana mutuuze, omwana omunnyonnyole. Yadde abaana bawala tuba n'emputu oba ogudde mu laavu, naye nze sijjukirako mama wange kumpita n'antuuza. Wabula mama wange ebigambo bino bye yaŋŋamba bye bino: ojja kubonaabona, ennaku ejja kukuba, ensi ejja kukuba obuti. Omanyi ebigambo ebikolima okitegeera, nga sigamba nti akuyise n'akutuuza n'agamba mwana wange kyokola kibi, mwana wange okyali mwana muto, mwana wange soma, mwana wange kola kino. Kati ye mama wange nga bw'alaba ensobi, kuba sinze nzekka naye ne bato bange ne bakulu bange bw'atyo bwe yabagambanga, mujja kubonaabona, ensi ejja bakuba, ensi mujja kugiraba, okitegeera. Naye waliwo omuzadde byabigamba ng'asose kubuulira, nagamba nkubuuliridde ogaanye, naye ensi ejja kukuba mwana wange, ensi ejja kukubonereza. Kati mama wange ye ekyo teyakiina nti oba kutuuza mwana we mubuulirira, kuba abawala tuli baana abalenzi 3, naye nga talina budde butuuza mwana we kumubuulirira. Wabula ngamba kimu, ensi ejja kukuba. Kale nga ebigambo byabeeramu. Kati yaŋŋambako toyagala Gaayi oyo, naye ng'eŋŋamba gyakiŋŋambamu olaba nga si yeno nti era nga yeyo toyagala Gaayi oyo, ojja kubonaabona biki. So bwento ne bwe nabeera mu bufumbo, Mr. Lusozi oli Gaayi ng'ayina empisa embi, nga mukubi. Si mpisa mbi zino nti yali anywa omwenge, kuba yali tagulina kutamiiza kyakozesa nga takirina, naye nga mukubi. Omuvubuka yalina obusungu bw'ettumbiizi, naye ng'abantu abali eweeru nga tebasobola na kukimanya. Nga ne lwakuba lwennyini n'akuleeta ebinuubuli, kolwako agula sukaali n'agula ennyama n'agula kinaabiweereza ewammwe. Yiye abeeri ne bagamba omwana waffe ali bulungi, nga ne bw'okuba essimu ne bagamba omusajja yankubye katono anzite, nga bagamba tekisoboka. Shiiya tekisoboka. Omukoddomi yakedde wano okuweereza ennyama, aweereza sukaali, aweereza ki, gwe ayina eddalo twala eri. Tekisoboka. Nga bamuwakanira kuba tatuuka ekiseera ne tuvaawo, twali tubeera ne tupangisa. Naye nga ne ku misigo kwennyini nga landiroodi aŋŋamba, yali landiroodi n'aŋŋamba mwana gwe omusajja oyo bambi musajja mulungi, nga be bana abasajja agula enkota y'ettooke n'agikuleetera, bw'aba agenze n'asanga akasapatu n'akakuleetera, bw'aba ayina wageze n'asanga akateeteeyi ng'ako n'akakuleetera. Naye Mukulu Lusozi Gaayi nga mukubi, nga tosobola na kumanya nso, nga ne muba mutudde awo munyumya bunyumya mboozi, n'obaako ky'omugamba ekikunyiza ayimukirawo n'akusabula, nga ye mukubi. Munnange ne tubeerawo mu bufumbo bw'okukuba, kulwana kuyomba, nkubye n'obudde ebiwundu bwe biwona. Wayitawo emyezi nga giijo n'oba n'ogenda n'okomawo. Naye Gaayi oyo yalimu, era baneetukulize nnyo abaana baffe mu ddiini. Buli muzadde gy'oli, oba oli mulokole, oba oli mukatuliki, oba oli musiraamu, kuliza nnyo omwana wo mu ddiini. Omusajja oyo yali musiraamu, naye nga ku kigambo ky'okweraguza bino eby'amajiini bino mashirikishiriki nga teryamusinga kweraguza. Gaayi nga yeeraguza, Gaayi nga tayagadde basawo bitooke bye bigwa, Gaayi nga yeeraguza. Mukulu Lusozi Gaayi nga yeeraguza. Kati Gaayi oyo embeera gye yampisangamu yonna ey'okunkubanga ngamba tolina bujja kulaga, tolina ne bw'onaalagawa.
toyina osobola kubeera kisooka nasooka kuwunza beewammwe mu butuufu alabika yali yabawunza nkinyinza okugamba kubanga nze nga nebo ku essimu wakano bagane omusajja agenda kunzita nga bagamba watasobola naawe oli omusajja mulungi tasobola shya gwayina eddala ku mbeera z'oli nga ye muntu akeera nakukuba nakeera nagula ebintu nabiweereza ewammwe ne bamanya kyoli bulungi. Kakati munnange nembeerawo mweyembeera. One day nali ntutte mutabani wange mugema yali yaŋŋanda okugemesa abaana nga yaŋŋamba otwala omwana wange okumugema nze tebangema siriiwo sikuze togeza n'omutwala kati nga omanyi ebyabakazi nze nenkola empaka nemutwala nemugema eddwaliro eryo twali tugemera nga n'abewaka basobola okujjayo kuba nasangayo abakazi b'okukyalo nga ddwaliro ddene kumpi lyali lya ggombolola yonna ate naffe twali mu ggombolola eyo nentwala omwana wange nemugema twali twakagema bwe tuti omwana nga piki epaakinze nga nnonye nga ŋŋamba tuula nga ntuula ku piki mu lusozi mu gayi yantwala ewaka yakubanza emiggo ova otya wano ewaka naggamba omwana wange tomugemesa nze tebangema saakula ku lusozi mu gayi yankuba nenkwira mama wange nemunyonyola buli kimu naŋŋamba baŋŋambye mama gundi aŋŋambye nti omusajja akunoonya okuggombolola okakasa kkubya kkubidde lwekyo buli muntu gwe nanyumizanko nga ŋŋamba ye naye ate yensonga tekubya mukazi gayi ng'alina obusungu bw'ettumbiizi nembeera mu embeera yakunoba budda mu bufumbo okunoba budda mu bufumbo bwe nti okuba nabewaka bali tebakikkiriza timutuufu eyo embeera gayi jampisaamu kuba yali yaŋŋamba bewammwe tebalina kyebasobola kukkiriza nze benasooka okuloga tebalina kyebasobola kukkiriza nze nkubuulira benasooka okuloga kati mama wange nga mbimugamba mama wange nga ŋŋamba mwana wange omanyi tukuze tuli basabe wakana ŋŋamba omusajja oyo wabanga akuyisamu eyembeera nga wate wayogera teri kisinga Katonda maanyi saba tetubeerawo bwe tutyo ojjukiramu yali musiraamu ate nze ndi mukatoliki nga yaŋŋaana okugenda okukyaki okusaba nga n'okufukamira obufukamizi nti osabe n'akusanga ng'ofukamidde osaba egyo miggo ndi musiraamu ofukamira otya nti osaba ng'ekyo kikkubya nembeera munaye mweyembeera naye nanobanga nnyo nga bwe ŋŋenda ewaffe bwe nvayo bwe ŋŋenda e Kampala bwe ntyo nalina sisita wange ng'abeera mu tawuni eyo nga gye ntera okunobera kati e Kampala eyo gye nasanga gaayi eyankwana kati gaayi oyo mukunkwana nembeerawo olwo gaayi oyo nali sinnamusanga olwo sisita wange era yina wanfunidde omulimu nga nkola nga house girl nakolayo emyezi 2 nakuba essimu nakubira biwaka essimu n'abagamba omwana ayidde kuba omwana nali mumulekedde omwana ayidde amazzi gamwokezza ne bankubira essimu e Kampala gye nali nga omanyi omutima gw'omuzadde nenziruka nenzirayo misinde ndaba omwana wange ngenda okutuuka omwana gyali gye yandagirira nti omwana gyali ng'omwana mulamu nnyo ng'azannya nga talina yadde akantu nti oba yayidde ate awo si we twatandikira ne tuddamu ne tupepeya buto ate twapepeyamu mmeka nga si lubuto lwakubiri bwe nafuna olubuto lwokubiri ate gayi n'agisussa gayi ng'ajoga nze gayi ng'akuba nze naye nga bino byawaka mmere ng'abigula naye nga gayi alina obusungu bw'ettumbiizi nga gayi yeeraguza nga gayi alimu ebyo ebintu by'amalogologo ebyo booliwaka n'aleeta omudagala n'akuma kino n'akunomugamba bannange nga bw'omugambako ekyo kikkubya oŋŋambako ŋŋaani olina buyinza ky'obuŋŋambako nga n'abantu b'okukyalo baamubuulirira baakoowa baabivaako naye nga abantu b'okukyalo nga nabo batono abakkiriza okusinziira ku mbeera ze wano ze yali alaga ebweru nga kungulu alaga kirala ne munda ewaka alaga kirala so nga muntu muzibu nnyo waakutegeera embeera awo nfunye olubuto mbaddewo nzadde omwana wange naye nga nalwo lwambirigo nzadde omwana wange owokubiri bwe nazaala omwana owokubiri ate embeera nekibeera waasi netubeerawo mu mbeera olwafunyeyo n'omuwala omulala amukwanye mbaguddemu nga omanyi byabawala mbavumyevumyawo naŋŋamba munaye ensonyiwa omuwala mbadde n'akamukwana tetulina we twatuuse biki nemala nenkita netubeerawo mu bufumbo kati bwe twabeerawo netumala netusenguka
gye twali tubeera ne tuddaawo ku Mwenda, tuyitawo ku Mwenda. Kati ku Mwenda awo we twabeerawo Gayo ono ekizibu kye yali alina ng'alina ebbuba ddungi nga mu bubi mulungi. Ne mu Kulusozi eyo yonna sitori nga bwe ngikunyumiriza ey'obufumbo simanyi mirundi gye nanoba kuba siyinza na kugijjukira nti oba ntubulengi bale, siyinza na kugamba nti mu mwaka nanobangamu emirundi 10 oba 2 sijja na kulimba. Tumala okusenguka tuddawo ku Mwenda tubeerawo kabanga katambudde ne ng'obufumbo bwa mbirigo, manyi kye bayita embirigo. Embeera neegaana enninnya ne ngenda e Kampala. Nalinnya ne ngenda e Kampala nfunye omulimu otandise okukola naye ng'eyo n'embeera nga bwe ngikunyumizidde. Kati nina sitole gye mbuse mu Kulusozi mu waliwo lwe nanoba ne ngendako ewa ssenga wange. Ssenga wange ddala ddala kuba amannya gange geegamu naye. Gayo oyo najja ewa ssenga, najja n'ebintu nga bingi nnyo. Naye mu kujja ewa ssenga baali mu lukwe ne ssenga kubanga nze byonna byonna baabikolanga simanyi. Ne bateesa ne ssenga, ssenga n'amugamba jangu omuwala ajja kukomawo oba oyagala mukazi wajja kudda. Kati nze ngenda okuva ku mulimu nga muwala wa ssenga ngamba maama okimanyi nti maama ngambye baawajja wano bajja kunona. Amaanyi ne ganzigwa nenkubira ne basisita bange ne mbagamba ne bangamba atolina kyakukola gwe baleke bajje bwe baleese ebintu kwa ssenga, ssenga abire bwe tumala odduka oveeyo gy'obeere naffe kye twakola munnange nga tulinda musajja nga ajja ng'aleeta ebintu ssenga ng'asanyuka nga bajaganya nga bakola n'ennaku awo ez'okugenda ewaka ez'okunkuba embaga biki biki. Nga ngamba nze ku miggo n'omusajja gy'abadde ankuba. Ntuuse e Kampala ntandise n'okukwata kasente naye ng'eyo byonna ebbanga linamala e Kampala omusajja nga tawummuzanga ku basawo mu Kulusozi mu. Gayi ng'atambula mu basawo kuba olwo natuuka ekiseera nga nkola ssente n'oziteeka w'oziteese n'ogenda okuddawo nga tewali yadde 10. Nga kubira essimu ne yeewana n'agamba gwe nakugamba toyina wojja kubeera ate ssente ojja zikola nga bazitwala toyina. Kati munnange amala okujja ewa ssenga, bwe yamala okujja ewa ssenga aleese ebintu ssenga abiridde. Olunaku lwe baali bategese okunnona lwennyini neeziruka nenva ewa ssenga kuba naye nayogera ne bba wa ssenga ne mugamba mwami nali muyita mwami ne mugamba mwami mwebale byonna bye munkoledde ssenga munneebalize neze ekituufu ngenze sigenda kudda wa musajja. Bwentyo neezuuka nenva ewa ssenga nengenda nembeera ne sisita wange kuba brother wange yeyannona. Kati naye tandise obulamu ne sisita wange banfunidde omulimu tandise okukola. Kati mu kutandika okukolawo nfunye gayi yankwanye. Gayi mu kunkwana tubaddewo tutundudde vanira. Kati naye gayi oyo mu kutundula vanira tutundudde vanira. Kati nina ku mulimu we nagenda we yali akolera. Ndowooza nga bw'omanyi eby'abaana abalenzi ndowooza nga agamba bavubuka banne wa nina mukyala wange naye yakakawala ndowooza nkamalira budde ndowooza bw'ati we yayogera nze mu ndowooza yange. Kati bambi waliwo gayi nga mugamba naye omuwala oyo ndaba mulungi bw'ogamba nti tomwagala olina kizibu ki oba tomwagala nze mumpe okitegeera. Kati ono ng'amuwa ennamba yange nze siina kimmanyi kati mmalyawo gayi nga nkubira ngamba alo ogamba otya nti yendi oli otya nti nze gundi tomumanyi naye njagala kusinkana oli muwala mulungi nakwegomba dda nakulabako dda biki munnange olwali olwo nga tusisinkana olwo taata w'abaana sikyamuwuliza ajjukira mu wasenga naddukayo olwo ndi Kampala nkola naye nga nsisinkana ne gayi oyo. Bwe nasinkana ne gayi tunyumiza bambi gayi ebintu bye byali byakikwata mpola nkoledde shopping etusibulaganye twanyumya. Ti munnange nzira ewaka. Bwe nzira ewaka nali mbeera ne sisita wange tubeddewo. Olwo no gayi ono owookubiri ono gwe nkugambye oli kwe yandabira ono yawoona ennamba
naye tusigadde twogera naye ye nga talina kyannyiga nti oba nina omuntu gwe nawe ennamba yo. Kiseera kyatuuka ne tusigala nga tunyumya ate nga n'oli tunyumya naye nga nze sirina kyenkola kyemmanyi nga bumanyi ebyabaana abawala osobola okubeera n'abavubuka babiri abakwana naye nze ate abavubuka nali simanyi nti bamukwana okuba nono yennyini yali teyaŋŋamba nti oba ennamba nagijja ku boyfriend eyali akwana ye yampa ennamba yo. Ti munnange nembeerawo kati erengera ekiseera bwe kyatuuka ate taata w'abaana oba yafuna ate ennamba yange nankubira bwe yankubirako nali ndese ezadde y'abaana bange babiri olwo abaana nga nabamulekera nankubira naŋŋamba munnange komawo tulabirira abaana nakula sikyasobola kukuba biki nakula kati ndi musajja mukulu biki ojjako gy'okolera eno kuba yali yaŋŋaana okukola ne mugamba nze waŋŋaana okukola ate njagala okukola naŋŋamba annakula kati jangu okomewo tukole ojja kukola kuba yali muzimbi nga nzirayo ewagayi mu bufumbo. Munnange bwe naddayo mu bufumbo naye kyesikunyumiriza teyankubira bukubizi nti oba nali Kampala yali Krismasi. Kati Krismasi ngenda mu kyalo ankubira ngenda endabe ku baana bwe ngenda okulaba abaana kumbe yali yawasa kitegeera yali yawasa omukazi oyo nga yabeera n'abaana naye. Munnange nga ngenda okulaba abaana twatulana ku muzikiti awo kati kumbe yave waka nga abuulidde omukazi nti ntutte ku baana bano balabe ku maama waabwe kati kumbe nga mumanye bo bali abakazi mbadde awo omukazi ngazze kazi nga atandika okuyomba awo ogenda kuddingana ne mukazi wo ololololo biki oli omusajja yali mukubi yakwata omukazi yamukuba mu bantu ng'ensi yonna eraba yakuba omukazi emmotoka ne zisiba sayidi ne sayidi gayi ng'ali ku mukazi akuba. Nakwata bukwasi baana bange nga nziruka saamanya nagamba bino ebiddirira sirinda. Munnange ngenda okuddamu okuwulira enkeera ye kennyini yankwira n'essimu nga ŋŋamba yakenze waabwe nze namukubye saagala kumanyiira aŋŋana ate okwogera ne maama w'abaana nga nze siminamu yadde omwana gw'alina yajja naye nze amulabirira nze amuweerera buli kimu kyokka ali kunze nze gwamanyiira olwokuba nayogedde naawe biki nze namukubye. Mukulusozi Mugayi yakuba omukazi si yali omweru olaba yakubanga nze omuddugavu n'ennunguka naye yakuba omukazi n'amyuka n'abobanga epaapaali. Nange omuwala waatyo ng'agenda nga mbeerayo ewaka zalina kuza Krismasi mbadde wakabanga keetoolodde wayitawo wiiki emu nankubira essimu nanga njagala tutuule twogere biki Mukulusozi Gayi nga yatudde n'akunnyonnyola enjogera yokka gy'ayogeramu ng'ogamba mu butuufu ateredde era bannaye obagamba omusota guba musota. Snake is always a snake, tegusobola kukyuka tegusobola sawa yonna guba musota. Oli Gayi wano nga wakunnyonnyola ogamba kale naye nga mutuufu embeera zitasobola kukyuka. Munnange annyonnyodde awo munnaye nateera era nakula kati sobola kuddamu bye nalimu biki bambuulirira nakula nga ŋŋamba lwaki sidda mu baana bange nga nzira mu baana nga mbeera mu bufumbo nga nfumba. Naye waayitawo oba omwezi gumu nali ngenze n'essimu yange ng'aginziggyako nga ŋŋamba nze saagala muntu yenna kuddamu kukubira wano egyo mikwano gye egikukubira bye bajja okuwa amagezi atoddeyo e Kampala okole ebiki olwo nga nganyina okukola ssebo yeekyusizza essimu ng'aginziggyako ng'ajaasa nga nsirika kuba nali siyina kyakkola. Olwo bali basajja battu ab'e Kampala bakuba ku ssimu tezikyaliko bakuba ku ssimu beebuuza ono yaddawa tezikyaliko bakubye essimu tezikyaliko ojjukira mu bali babiri nga mbeera mu bufumbo omusajja nzigyeko essimu mbeedde mu bufumbo. Mukulusozi oli omusajja yali mukubi Gayi oli yali mukubi kati one day nayina leeba wange nga wamanya abavubuka Gayi oli yali singo sijja gamba nti yali singo kuba yali akyaza kumakya mu ttuntu lwaggulo Gayi oli ng'asomba kati kolo boda yamuleeta nemuyingiza mu kikomera yayinako 50,000 kyaba ŋŋamba
mama gundi olina ku change yampita linnya lya mutaani wange olina ku change wa mitwalo 5 ne mugamba akankebere mu nyumba ndabo baawera nga taweramu ne mugamba ninawo 2 nangamba olinawo 2 mpaka 2 kati lengera mba nkutte gino emitwalo 2 njiwagaayo oli muwa change kumbe ono omusajja aggula gate ayingira mu kikomera agenda okutuuka wate nga tuwanyisiganya ssente bwe tuti mikono teyabuuza olwayingira mu nju bwati yantandikira onyabu bwesibeera buno bwe bwenzi bwobeeramu nga mugamba neddooli abadde asaba chenji nga ngamba ogaba chenji ngandi okola mu banka olina bizinesi gyokola wano wakoli okugabira abantu chenji oze n'obwenzi bw'okuva e Kampala kati obukomeza wano obuleese wano ng'emiggo giri okagindya gayinga lyokasakatanza emiggo gayinga kuba nze gayiyankuba mutuufu gayiyankuba nempulira nga ensi entamye jjukiramu abewaka nga bwebagamba nti gayankuba tebakikkiriza okitegeera ate nga mukikukkiriza noba nenkomawo kugamba nabo nga banvaako kuba muzanyi wange yatuuka ekiseera omusajja n'agamba anze omwana wange namuleka omusajja bwali mukuba n'amutta balindeetera mayiti n'enziika nga kitange bwatyo bwayogera kitegeera kologa yankuba kyatankuba nga tekiriyo nembeerawo nenyiga ebiwondo byange nempona nesirika kolo nabewakasa abakubira nensirika kuba natuuka ekiseera nempulira nga nkoye nga nakowa okulopa obugoloopero olwositakkiriza bagamba gwayina eddalu ninga gayi mukubi nensirika nembeerawo munnange bwe nabeera wakabanga nekatambula olwo afuna emirimu oluusi agenda safaari naye oli omusajja nga agenda safaari mu wiiki emu noonyirira akubira bukubizi ssimu nti nkomawo n'owulira ng'omubiri guyiye olutuko omubiri ne gwesika n'okwogeramu olwo olunaku lwaggambye kuba yali omanyi omuntu nga mukambwe ye muntu avaako owaya nga bwekukuba mwana asobola omukuba n'amusamba ng'akapiira waliwo yakuba mutabani wange n'amukasuka wansi w'entebe katona atta omwana wange ne mugamba mwana wange lwaki omukuba bw'oti omwana omuto waba akoze ensobi mukube ng'omwana nange nangattako ekolo yatukuba babiri omwana yali akaaba nga ne maama akaaba naye ng'ekyewunyisa oliga yali talina kitamiiza kyakozesa obulamu bwe bwonna nga tanywanga ku mwenge nga talina kitamiiza kyonna kyakozesa okulika amazzi ne soda nga bibintu byanywa mu bulamu bwe kati munnange olwo gwe amaze okunkuba mbeddewo naye nga banneyiba banneegomba naye nga tebamanyi kiri munda nze ngakutaliza amatooke wange ziyingira ennyama ejjira mu budde emigaati tegigwa mu sideboard buli kimu engatto omusajja nga bwe ziba ngatto ngezo nga lwoba oyozezza engoye n'opanga layini y'engatto okuva eno n'eri ng'engatto aziggulira zino sapatu simanyi zakusibamu waka ng'obeera ne peya nga 6 nga leero gy'osiibamu enkya togiddamu leero gy'osiibamu enkya togiddamu nga banneyiba bagamba ne bannange bw'olisubwa gaayo oyo nga nerandiredde yakiŋŋamba naye nga munda kyensulako nga nze akimanyi ng'asobola okusibisa leero enviiri ne muyomba n'akukuba n'akukunyula enviiri enkeera n'akeera n'akuwa ssente n'agamba genda mu saloni bakusiba endala nga ne waba tazirina tesiti agamba genda wati saloni akusibe bwe nadda nja musasula naye ng'akukubye n'azikunyulayo natuuka ekiseera n'empula nga n'enviiri zantamu okusiba jjukiramu nga buli munyiiga akwata nviiri n'asika ate enviiri ziruma omukazi osobola omukola kyonna n'otamusika nviiri enviiri ziruma gayoliba nenga mukubi gayinga mukubi naye nga baneyeba banneegomba naye nga ntulawo ne ŋŋamba naye mmwete mumanyi kindiko kubanga ekisooka nali mwana muto nga baganda buli mwana muto wazaala okyali mwana muto omusajja wakufaako musajja wakwagala naye nga nze omusajja gwafaako nga sinyirira olw'embeera gye yali ampisaamu nga ne bwakubira bukubiza essimu nti ava safaari omubiri nga gwesika kuba natuuka ekiseera nga mutya naye nga ndiwo okulwa abaana era bino abakyala byetugamba musimanyi tutuula lw'abaana mukwano obufumbo bubanga bwakunyigiriza buveemu ogenda onoonya efyukyayo n'abaana abakyala tulekeraho okubeera mu bufumbo mutuli mu bufumbo simanyi tukuza abaana naye nga oli ku miggo oli ku nkato
kati nze yembeera gye nayitamu ku myaka emito munange nembeeramu eyembeera kyerwaba olwo yali yidi wemba seerabidde yakomawo nno na bulungi ewaka naŋŋamba omanyi yali Easter yali Easter kuba ye yali musiraamu ate nga nze ndi mukatuliki nga yidi agikuza nange Easter ne tugikuza buli kimu nga tukikuza ffenna kati kwolwo zaali 24 zaali 24 oba nga Easter yaliwo nga 25 teyali Christmas yali Easter naye nga 25 kati kwolwo yakera ku makya nampa ssente naŋŋamba akozesa leero zino ssente kasita Easter yankya ningenda mu katawuni ningula ebikozesebwa kwolwo sagula na nnyama nagula na byenda nezire waka nenfumba kati kwolwo we yakomawo ekiro ngaŋŋamba tugende tushoppinga ebintu by'okukozesa enkya munnaye nga tutambula nga tugenda mu katawuni kate nga omanyi abakazi nga mugamba naye omanyi nina bwe nalabye ennyama ennungi wonna bwe naguze ebyenda ku makya ennyama yaawe yabadde ennungi ennyama yaawe yabadde nsava oba tugende bwe tuba tugula nga omanyi ebyabakazi nga ŋŋamba kale oba bw'ogambye tugende mu kulusozimu tuba tuli ku mudaala kuba yaŋŋamba tugenda gula kilo 3 kuba twafumbanga ewaka yalina n'abavubuka bye yali akolanga nabo ne bajja ne balya kati kolo yaŋŋamba tugule kilo z'ennyama 3 kati mba ndi ku mudaala bweti gayi ow'ennyama atema gayi wa bbuca atema ennyama oba gayi wa bbuca yali atemya kwani saamanya kuba nze si bye naliko kati lengera ono taata w'abaana waakwatiriza gayi w'ebbuca ng'alina gwatemyako kati ono omusajja ye yalowooza nti gayi w'ebbuca akola kyatemya ku nze kubanze gayi wa bbuca saamulaba munnange nga batema ennyama gayi olwamala nga gamba ennyama yammwe yiino musajja ng'asikayo emitwalo 5 mu nsawo nga kajja muwaliti ng'akampa nga ngamba waayo ssente naye nga mukambwe nze saakifaako nalowooza oba ayimiridde akoyo kuba abantu baali bangi munnange nga nkwata ssente nga nziwa gayi wa bbuca nga tuddiza balance kati aba amuddiza balance ngamba gwe kwata ssente zo tugende nga nkwata ssente nga tuva ku bbuca nga tugenda tugula enkoko amatoke waka galiwo kubanga yagula nga nkota nga tugula obuntu makuloni biki miceere nga tugenda ewaka kati olabyeko okutambula n'omuntu nga mazze mutambula bulungi mukuddayo ng'alinga ali ku bajaaji ng'entambula gy'atambulamu ng'emisinde gyokka gy'atwala tayagala kutambula naawe ng'akuleka ng'alina sipiidi gy'akozesa nimugamba neetwaze bulungi ate lwaki ondi kanga manyi n'omuyita ne mugamba owaayo ennindaako ng'ogamba nyega nga muleka ng'atambula nange nagenda ntambula mpola byange ngenda tuuka kakuba akakkirira ewaka yaŋŋamba bugambe nnyabo koma eyo yimirirawo kankuleetera ebintu byogenda osanga abasajja bababbuca koza abasajja bange ababbuca kiki bebaani booyogerako naŋŋamba wabula mukazi gw'omanyira nonzijja wane waka kumma otutte ku basajja bo babbuca omusajja mukutte luwana ng'akutemyako ng'ali mukutemyako wanzijja waka kuntwala ku basajja bo babbuca kubandaga wabula ojooga kaakati kwata ebintu ebyo nga bw'obiguze obimpe mbikkirize wakola abaana twali tubalese waka n'omulenzi gwe yali akola naye naŋŋamba mpa ebintu ebyo bye tuleese ne balansi g'osigaze obimpe mbitwale waka ngende nkuleetera engoye zoddeyo osanga abasajja bo ne mugamba biki byogerako basajja bange ki nga sirina musajja yenna kuba oli omusajja yali mukambwe naye nga nze yaŋŋambirawo kendi kusanga n'omusajja omulala nja kujjako ensingo ate oli yali asobola ojjukujjako kuba ye mukambwe nemugamba nsiira musajja yenna nemugamba nebyogamba nti gayabadde nti myakoze gayi nga simulabi naŋŋamba mpa ssente zolina mpa buli kimu nemugamba nze sirina kyengenda kuwanzikirira waka kubanga ebyo byogerako sibimanyi gayi yantandikira mu kkubo wamma ng'alyoka asabulanza alyoka akuba ebikonde ng'alinga akuba musajja munne ng'alyoka akakana ku nze ng'akuba empikanya kwewoozaako nkubira bwerero nkubira bwerere nti nze tomanyiira saagala kunjooga saagala kummanyiira gayi ng'akuba nze kwolwo yankuba ate Easter nagifumba anti yankuba nanjasa olugalo
yankuba nanjasa olugalo omukono engalo ne zaatika yankuba oba mukunkasuka wano nagwa ku jjinja omukono nengukuba ku jjinja ate ko Easter nagifumba nange nga nzira waka nagenda okudda waka nga n'abaana beebasse olwansibidde ebweru zikonye ssaawa 6 zikonye 7 mugambi ne wona nsibira ebweru nzuye omusajja simwagala nkujjukiramu amaze okunkuba atansibidde ebweru omusajja simwagalangako nange nga mbeera awo zali zikona nga 8 ogw'ekiro nga yennyula nga jja nga nzigulirawo nga tuyingira mu nju nga tubisootinga nga yeetonda yali mwetonzi mulungi ng'amala okukuba nakugamba n'okugamba nze simanyi kiŋŋambye kukuba siyinza kukubya era simanyi bannange nze simanyi kiŋŋambye kukuba biki nga nsiika munnange nga mbeerawo mu bufumbo Easter yagifumba n'ogifumba kuba nze yali amaze okukuba omukono gwatise yankuba nengukuba ku jjinja lirigusala nga sisobola kufumba sina kyensobola kukola Easter yagifumba ati munayo olwo nga luggwa nga tubeerawo enfunda zabeeranga nnyingi nnyo kuba yali mukubi mulungi omukubi nno owa ddala oli atagenda ati munange olwo nga luwedde olunaku lwali lumu twali tufunyemu obutakkanya nga bumanyi ebyabafumbo twali tumaze ennaku nga tetwenyiga nga tetwogera nga omanyi ebyabafumbo tuli mu lusirika kulo olunaku nga genda ku mulimu bwe yali avaayo ndowooza nga agula flash yali yagula ne piki kwatambulira kaakati kuba yali muzimbi naye nga alina piki kwakolera emirimu gye kati bwe yali ava ku mulimu ng'agula flash bwe yagula flash ng'ajja nayo oba yajja nayo oba yagisula mu kkubo saamanya engeri gye twali mu lusirika bwe yatuuka yayingira buyingizi buliri nga yeebaka nze saamunyegera saamugamba nti oba ki ng'ayingira obuliri nga yeebaka kati agenda ozuukuka nali ku TV yeekwatakwata mu nsawo anoonya flash nga takola ki tagiraba nga ngamba nnya bumpa flash yange koza ate flash gyoyogerako nga ngamba mpa flash yange nti flash gyo ngamba ze nga sirina flash nga ngamba nno ojja gimposaaga olwo zemusanga 11 obudde bw'emisana bw'abanga anakkuba ng'asooka kussaako wuufa neereekaana n'alyoka akutimpula nga teri n'omu awulira balowooza muli ku music mukuba kumba akulika kutamiggo kati bwali obudde bukyali bwalwagguloggulo awo nga ssaako wuufa nga ngamba ojja n'okumpa flash yange osakoze simanyi flash gyekola ki gyeri yadde tulinamu obuzibuzibu titubadde tetwogera naye zisobola kweka flash okubanga bw'ogigula oba ogulidde ffenna bw'ossaako ennyimba ziba zaffe ffenna okulabira waka oba firimu kakati nze n'endowooza biwedde olweggulo nateranga okufumba obugi bw'abaana bange ne busula mu fulasika weebityo kati naleka obugi mu sitoowa nengenda mu kiyigo okunaaba nayina omuze ogwesiba kaleesu bwe nti mu bulago buno nga bulaba abanyarwanda bwe babwesiba nga bamala okunaaba nali sitera kukozesa nnyo tawulo nayina kaleesu kange ng'olumala okunaaba nga nkazinga bwe nti mu bulago kakati bwe nava mu kiyigo nali nsibye kaleesu bwe nti bwe nava mu bulago ngamba ova kunaaba naye mpa flash yange abaana bange baalimu mu nju omwo mpa flash yange kubanga yankubanga abaana bange balaba nga lwakuba abaana baba balaba nga kinnuma ngamba mu mutima ngamba lwaki ankuba mu maaso g'abaana bange okitegeera kati okulo bwe nava mu kiyigo nankwata kaleesu mu bulago nantugga mu kulusozi mu omusajja yankuba omusajja yantugga mu kuntuga mutabani wange omukulu kwazijjukira ebiseera ebyo biba yali myaka nga 5 n'afuluma n'adduka n'ayita banneyiba n'abagamba taatatta maama munnange landiroodi najja nga adduka omusajja n'amugamba omukazi okuba waaki nga nyigidde mu nsonda antuka nga sikyasobola kwogera munnange ne bamuntaasako bati omusajja n'amubulira n'amugamba oyo mama w'abaana bo lwaki omukuba mu maaso g'abaana bo
biki tuddamu kuba mukazi biki madde sikula nkongo okuba omukazi gwe gusoose naye obuzibu buvuddewa gwe gwali gusoose okumulaba nga nkuba naye ng'emirundi gye yali ankubye jazza nkuba nga sibala kuba natuuka ekiseera ne mugamba nze ne bwonkuba tebikyandyanga naguma omanyi nga bwokuba omwana omuto n'aguma kati nze nange byobufumbo nali naguma nga naguba kye bayita obuguba nga naguba kakati munnange nembeerawo kati landiroodi amala okugenda landiroodi mu kugenda alisa amubulirire oddamu kuba mukazi biki landiroodi olwagenda bw'ati ng'agamba kati olowooza nti bambuuliridde biwedde kwabo bonna ani ampa ekyokulya golowooza nti agenda kuŋŋamba ekintu nkiwuliriza osaaga nga nziramu buto ku lusozi mu omusajja nga nkuba naye nga ndaja nakimu simanyi flash yo gyeri simanyi flash gyeri singa mbadde ngimanyi nali gikuwadde oba singa mbadde na ssente naalikoze kinali gigulidde nenjikuwa naye onkubira bwereere ndajanye naye omusajja nga afuukidde ekirala kati kinabanyimira mu busungu obungi jjukiramu olwo nalese obuugi ku kyoto butokota nafumba nga obuugi ne busula mu fulasika olwamaze okunkuba nkabye enfulume ngende ebweru nona obuugi mbuteeke mu fulasika kakati mba ngenza okunona obuugi mbuteeke mu fulasika kuba nezijukira naba mu sitowa nenyingira mu nnyumba yali singo nenyingira mu nnyumba ngutte sepiki y'obuugi ngenda butuuza ku mmeeza nzigulewo sideboard nzijeyo fulasika teekemu obuugi bana kawumuze sepiki bwenti ku mmeeza nambaka nangamba ogamba biwedde ani agambye nti biwedde byange tebinaggwa paka ngumpadde flash nanzira mu buto olw'obusungu obungi nenyimya ne mugamba naye musajja gwe ku byokoze ki kyendi kusasula nekikuluma n'okinyumizaako n'abazzukulu ti omukazi gwe nakuba gwe nacunya gwe nayisa bwenti ne bwenti naye ankoze kino antuusizzaako kino yayimirira n'angamba ebigambo bino tolina kyosobola kunkola tolina maanyi ebiseera ebyo ne waka ssente zaali zakendeera kali muzeeyi wange takyayina ssente nagamba ekisooka tolina maanyi ewammwe muli banako temukyalina ssente tolina kyosobola kunkola yadde abeewammwe tebalina kyebasobola kunkola ekisooka nabaloga bategerera ku beesi yange n'ebigambo byeyanziramu nagamba kati nsobola okukola kyonna kyenjagala kuba tolina kyosobola kunkola kababa abeewammwe yali musajja mulungi nga munyoomi mulungi akati nanzikakanako nankuba neziramu nemubuuza okwokubiri nemugamba naye ku bintu byonkoze ku mbeera gyompisizaamu ki kyensobola okukola n'okinyumizaako n'abazzukulu nti omukazi gwe nazaalamu abaana abo yeyankola kino ne kino nangamba najja nankwata mbulago nangamba osobola kunkola kiggwe naddamu nampisaamu awo zampisizaamu kati abaana bange baali mu kaddeeka wansi nali nagula buddeeka bwali bubiri naye nga bonna nabasuza ka wansi kati olw'obusungu obungi era bannanga obusungu buno kintu kibi olw'obusungu bwe nali nawo kuba natuula nengattagatta omusajja ono ebintu byazankola embeera gyampisizaamu enkuba gyezankubamu ebintu nga bingi byazankola nakwata esseppiki y'obuugi mu kitundu kino ekisoose nagambye love story negera beera ya bitundu bisatu naye nina ekintu kyenjagala okugjayo nga kigenda erifa abasajja me inclusive sagala kwerangira nnyo nti ndi wakabi ate sagala kwerangira nnyo nti waliwo naawe byowulira mu basajja banno ogamba really omusajja okutuuka okujja omukazi mu mbeera akuyiira esseffuliya y'obuugi olweje omanyi kye bayita olweje gw'omanyi omuntu okuyiira esseffuliya kati kino tekiri ku basajja bokka oba tekiri ku bakazi bokka kiri ku ffenna mbabuulire buli muntu alina waatuuka n'akoowa
era kino unfortunately abakyala emirundi mingi mwine engeri gye mukyetekako nga mugamba abasajja bagenda ne batunyigiriza n'otuuka ku mmaze n'olyanga okooye. Kino saagala kugamba nti kisinga kubeera ku bakazi oba ku basajja, naye ffenna buli muntu alina lwatuuka ku mmaze. Ndeeta kino, you could be taking someone for granted and like ate anaakola ki abalenzi tulina enkola eno kati ono omuwala muzaddemu abaana 4 5 kakati ono akyalagawo. Eriyo basajja ngoba ye bamugamba obugagga buli mukazi w'abaana 5 osanga omusajja agwa amatu abuna emiwabo mumugano gamba ono mukazi gwa akimayiko bulungi nti omukazi oli alina abaana 5 ate letazaalangako inagwa nze of course nze sizaalangako, so it's not you to tell me my story. Sizaalangako, but I am just hooked, so I love her to the moon and back. Nti okimanyi bulungi nti alina abaana 5 ya naye ekigambo kikozese bulungi tulina abaana 5. Tulina abaana 5 nga kyategeeza bwe yafuna oli munne ne bagwa mu mukwano ogw'ekimmemmette baagugwamu baagwebbikamu baagwemaala baagwesiikiramu baagwesaanikiramu baagwefumbiramu. Kyava agamba nti ekigambo kikozese bulungi talina baana 5 tulina abaana 5. Naye kimanyi nti abamu like abo abaana sigo bazaala awo kikozesa bubi. Tulina abaana 5 full stop. Kikyengezaako okutegeeza nti oyinza ogamba nti mukazi w'omuzaddemu abaana 8 takyasobola kufuna musajja mulala, munnange asobola omufuna. Waliwo omukazi agamba naye musajja gwe ani ayinza okugumiikiriza ku bwavu bwo? Mugamba nti abafaanana nga ggwe ayinza kuba mutowo oba mukulu wo kubanga tebakuli wala nnyo. The mere fact nti naawe osobola okubeera nange ng'okyabeerawo, waliwo omulala asobola okubeera nange n'antegeera. So don't be there n'otwala omuntu for granted. Lwaki nkireese? Omwami ono yayisa bubi omukyala nnyo nkiddamu, yamuyisa bubi. Bw'amala okumuyisa obubi bw'ati, omukyala bwe yava mu mbeera n'azza omuliro, omwami yalaba nga kiri too much. Newunyiza omwami yes baamuyiira obuugi n'agenda ku poliisi, naye simanyi oba yali sensitive okujjukira nti waliwo ebintu I don't know banyinza kuva ku kyokutwala omukazi ku poliisi, like ate sobola gamba nti twekube tulabeko omuwanguzi, tulabeko wiina ne wiinwa. Ate sobola gamba nti tugenda kwekuba. Ate kati I'm just imagining tuli ku poliisi, naye omukazi wamukuba n'akutwala ku poliisi, naawe kanyini omusajja n'ogenda ku poliisi kubanga omukazi akuyiridde obuugi neweerabira bw'omuprovokinze for that long. Ekirala famire mbabuulire abanaafumbirwa batabani bange kiri 2 in 1 bajja kuba beesiimye, bajja kuba balabye nnyo. Anaawasa muwala wange oba muwala wange gwanaafumbirwa ajja kuba yeesiimye nnyo, ate ajja kuba agudde mu mbi. Nkubuulire, I remember our MD, my manager. Yeah, he was my manager way back, some 10 years plus years. Yes, some 10 years. Bw'ogenda nga mu office ye n'ogenda okukola olugambo nogamba MD mwana so zimanyi nenge yannimirira ate nalooza nti programu ze ezakabi. Okimanyi nti yagambye nti programu yange tesobola kusikiriza yadde kusikiriza excuse me linda katono nga jesimu so zimo oli wala nnyo MD mwendi mu kizimbe jangu uko wano ng'ojjangu otuula wali ngagamba genda maaso kubyo badde oyogera genda maaso kati abadde atema omugambo awe bikkalira ku matama. Lwaki nkireeta? Bazadde bono omulenzi simanyi oba tebakiwulira nti mutabani waabwe atulugunya muwala waabwe, mutabani waabwe atulugunya omukazi gwe yawasa. Eriyo famire ezikimanyi nti mutabani waabwe bamumanyi wakabanzi wambazuulu nonye ku bigambo binene munjazikayo ku bigambo binene wakabanzi mama wakatwewungu alina katwewungu kugamba bamumanyi naye oli tasobola kwebuza kubanga nze bw'ojja olwaliro ng'ongamba ne bwe mu baana bankubye. My first question is akubidde ki? Kuba simanyiyo omuntu gw'osanga n'omugamba bateeka nkweko ku ice cream n'alyoka akuviira mu luye toddangamu kummanyira
It can't happen. Kitandika bwe kiti kigenda nga kirinya. So finally bwe kiba kikompa ekyobusungu ne kitandika okuyiika naye nga kyazze kigenda kyambuka ne kijjula ne kibimba kati reaction okujjula that overload yevaako reaction. Of course omuntu asparkinga byebibeerawo. So I wonder omuntu okujja n'agamba nti yamuyiridde obuugi onemutwala kimu kyokka atulugunya omwana waffe omwana mutemu n'amusajja yennyini omukulu n'alyoka agamba ntasobola kudda mu nnyumba y'emu n'omukazi omutemu naye nga yeerabidde emirundi gyamukubye. Sister anyumizza ku bulamu gayo no bwamuyisizaamu obw'okumukuba almost ku buli kasonga akalina amakulu n'akatalina makulu. Owuwo omukuba nkiddamu owuwo omukuba naye omulala ayinza okuba nga takuba na miggo gino, omulala ayinza akubya ebikolwa. Abasajja tulina omuzendozi, abasajja naku zeffe tusinga ekintu ekyo. Abasajja ayinza okukusiriikirira n'asirika. Ate nze kati kamba buli nze ekimu ku bintu byensooka okwemanyaako nze nzira emmere, and it is way back nga nkyalina muto. Nze nzira emmere n'ebitaliiko nsonga. Era ngina kakati omaze obudde n'owaata n'osaaniika n'okumasigiri bw'oba ofumire ku sigiri n'oboobeza n'ozzaako. Ekyo ndaba process eyo ennene okusinga okujja okufikisinga kye wankoze ekyanyiiziza. That is me. Please don't try this at home. Oyo ye Moses. Naye mbadde kugamba nti abasajja abamu bamanyi okusirika. Omusajja n'asirika omwezi n'asirika. Ate ekirungi kyaffe oba kye tukozesa tetusiiba nnyo waka. Kakati ogenda okwekanga buli lwadde waka olisanga erisajja eriri lisinika amannyo nga liseka tetigatikkula liti ligenda okudda ewaka banaye nga lisibye sumbusa ng'ogamba omusajja tawunya kamwa olunaku lonna n'asibye asirise wa ekikusurprisinga ng'afunye essimu gudda mu kisenge ne gudda ku ssimu ne gumwemu entuka ne nva mu kisenge ku ssimu nga mmwe mwenna awaka alinga ali mu batujju alinga gwe baawambye. Naye njala kutegeeza nti ekisirisa afumba bakinnyonnyolera ku dining. So kiri ku njuyi zombi eri abaana ab'obuwala abatulugunya abasajja mu ngeri ez'enjawulo ate nebeerayo n'abasajja abatulugunya abakyala mu ngeri ez'enjawulo. Njagala kubuulira ennaku zino ensi we yatuuse n'abaana basobola okukuviira mu buntu nga balaba obatulugunyizza ekimala ne batambula ne bakuviira. Ekyo kye njagadde tupiikinge at least for today. Please by'otayagala kukola. Neewunyiza omusajja ono reaction gy'akoze nga bamuyiridde obuugi. He would use just the same experience. Agambe wait, omukazi ono anjiridde obuugi. So this is how I've been torturing her emirundi gyonna. So it would be the very experience. Actually, this guy was the very person to apologize. So mukumuyira buugi naye okuprovokinga okunyigiriza omukyalo ono yareactinga ku kintu ekibaddewo ebbanga eggwanvu. Owolowooza nti ogenda gamba nti sozimonze mu bw'oyogera siriiko nze omukyalo owange simukubangako. Beera muntu mukulu anya kyayayo kyanga tebamuwozezza. Waliwo ebintu bingi tomufaako. You look at your woman n'otunuulira mu wardrobe ye wallahi nga temuli mu lugoyeru naye ogenda nga nze omukazi nakimala. Obeera mu basajja bannoyo mu biroole bye muvuga naye nze nakimala bannanga omukazi owange nze ndaabulabi nga anyumye. Nilitandika nga omukazi owange mutetenkanya olteeka mutwalo osanga aliguza enkoko ate enkoko yugakiika ennene. Sajja yeebaza nze neebaza Katonda yampa omukazi nze simanyi sukulu fiizi z'abaana bwe bazisasula. Ojamu pushinga to the wall ebiriva ku kisenge okwo toja byagala. Njala kwagaliza emirembe naawe gyonjagaliza. Where are you watching from? Uganda, on your bed? In your sitting room, you're driving. Our kind and loving Father, twagala kwebaza kubanga tufaako. Your love eri unconditional. Love yaffe eri abalala eri conditional. Tuyina bye tunoonya. Tuba ne strings eziri attached to that love. But you challenge us every now and then bw'otwagala nga tekuliko condition. Tuyigirize ebigambo bino okubigabanako n'abantu abalala. Ebikolwa ebyo okugenda okubeera ebikolwa ebyo eri abantu abalala. Ekisa kyo kitumayira kitubeere ne bulijjo bwe tusabe n'okwebaza mu Mukama waffe Yesu Kristo and we all say amen. Bye bye. Look at me. Naye olaba vibe gye nnina. Ewa ngamba kukola wiiki naye ng'ekibuuzo ekikulu kiri nti bikyaliko. Bikyaliko.
Mukama atikkula omugugu sinza omukubakomerera ku musalaba siri munyeze yanyaga eza Global Fund oba okutta abeekanungu kalimba ndi mu studio mvoisinga nga bwomanyi nayina biseera bye nayina omukazi gwe nayina nga ndudde naye mbidongo ewabasega wanga mpulira njagala abeere bulungi naye mba ndiyo nga bwomanyi obusiru bw'abakazi oba buba bujega oba guba mwoyo gwa bwavu abamu ngwe nina talimu okitegedde kati omukazi yakuba essimu mbu ye talaba tamanyi gyendaze nga nange sina we mugamba nti ndiwa ndi mu studio yakuba essimu yiga n'agibaka wevu hello gwembwa gwe oli ne bayiga abafere muyeyo agasebo vaayo mu kasenga olaba ndabirwamu eri ne eddi ewe yali vaayo tetwalonda mwatwefuulira kati mumeketa nsimbi temutulinako twabatuma babyerabira dda tebakyamanyi banako baakuno iye munaamanya mutya ffe ebitusumbu wange omuceere sukaali mugula nsawo ne mutindika amafuta munywaga kaadi mmwe temusalwa kuba nali pasita yali fane nali mmanyi okulanga drive bulungi kati pasita n'agamba teri ajja kusobola drive y'emukono genda ogyogerere nenyambala engoye zange nenzira ku mmoloka mujemula basanindugga ebintu bizibu oyogeranga atali ggwe saawa 7 gw'emisana nga kolini abantu bali ku layini ejjula bafuna abantu nga 7 awo naye mba ndi ku mmotoka nanga ku mulyango sanga 12 ekikazi ne kijja ekintunuulira ne kigamba musiru gwe nduga n'atajja tugenda okukuba naye ng'ali kunze tuuka mu loogi gye baasuze abodo ali ku zino muli ali ku zino nakonkona mamuli toto n'aggulawo kiki kono omwana ayagala kuyimba biki n'amunnyonnyolako mamuli kumanyoko jeeni ero zamba yaliko sita naye kati omunoonya takyalabika abayimbi baalagana mmwe mbalabula